Neyanziza nnyo muganda wange Frank nate tukubye enkyukira omusirisimbi zakuba mu lutabaalo kubanga ekyamazima bw'ogwa mu mutembeezi oba olina okuba n'ensobyo nange bwentyo bwe ngamba kubanga olukenyanja teruleka nkanga ate munnange w'emirimu gye teyetereka omubazi w'enseke akeerera ku biwondowondo ate nnyini mulimu takeera kwota bannange nnyini kitiko talya kyampompogoma kakati nno mwesibe bbiri tuddaabiri nga nkazalujja teweekunya nga taataase wa muliraano kubanga ezikugwa obulungi onaaba olinda kukulagandaga ekyo nno kibi nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantegwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'abambejja omukenkufu mu lulimi oluganda era saabasonyiwa wa Lukaluwomya okwetoloola Sengendo na bulamu olwaleero ndine Frank Media Nera nga bulijjo Frank Media bakujjukiza bakwata emikolo bulungi ddala bakuba ebifaananyi ku mikolo olina graduation weetaaga ebifaananyi ebirungi olina mbaga weetaaga ebifaananyi ebirungi olina kwanjula weetaaga ebifaananyi ebirabika obulungi byolaga abantu bonga naawe tolina ng'ejjoyinza wadde okwesikamu oba okweraliikirira kati Frank Media kukwata video ennungi ku mikolo pozi ne live streaming ate nekirala kano kapya Frank Media bakukolera obulango adverts obulango akalanga akalungi ennaku zino ebintu bigenze digital kola obulango obuteke ku TikTok kati tewali kwetawaanya lwaki ogenda ku TV gye banakuseera ebintu mubigonze muko ebintu muleme kwekaluubiriza ebintu bino bikoleka bannange Frank Media ekola obulango oba olina akalango konna tuyite ku dduuka lyo awo wosinzira okunoonya ekigulira amagala eddiba awo wennyini tujja bakukolera akalango k'edduuka lyo kubanga atunda ayolesa yatera okumazaawo bulijjo omutunzi teyeganya kusumulula bizinensi yo gikuba abantu mu maaso bagimanye Frank Media Walusimbi Impact Fire Service nabo banywanyi ba mukago bazikiza muliro bali wali emabega wa Kamwensi shopping mall ku luguudo ludde Gayaza kuba ekidda ku Lumansi abamu bakiyita ku Kyetula abo nabo bannaffe tutambula nabo ate n'ekirala bw'obeera eyo ng'olina bizinensi yo tujja kukulanga naawe ku mukutu gwaffe guno Olulasangeye online TV weeri okusomesa ate weeri n'okumanyisa bizinensi z'abantu abatulaba oba abatugoberera ku miwendo emirungi egitegerekeka egitagoba abantu egisaana era kubanga munnange bagamba nti atunda ennyama y'omutwe amala kunyiga ku gugwe atunda omutwe amala kunyiga ku gugwe n'alyoka amanya kale nno tetujja kubeera ng'oli kubanga ekittatana obuguzi abeera omugobozi ne kakenda ate sentala bwaliika ennyo agoba abantu sentala bwaliika ennyo agoba abantu wadde era sentala munnange tabalirira balema kyono kiba kibi ebitabo byo mubitegedde efumbekero ly'ebisoko kya mitwalo 3 tukyakirina nnyo Bassekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3 weekiri nnyo ate olulimi oluganda n'ebigunjidwa ku mulembe Mutebi nakyo weekiri kya mitwalo 3 Olulasangeye nga bulijjo mitwalo 10 eno dictionary ya lulimi luganda manya ebyensonga yiga tegeera manya banguka kuguka kenkuka olulimi lwo oluganda naawe bagambe nti ddala musajja bulijjo aliddindirira nga salambwa lya mulumonde ye weeteekereteekere kitakweteekedde kubanga kibuyaga tanyeenya kutu munnange kakati leero katwogere kino ow'omukikakanya kisoko nakyo ow'omukikakanya bwe boogera nti nno omutaka w'omukikakanya babeera bategeeza vivi evivi ye mutaka ow'omukikakanya
waliyo omutala Kikakanya kwaliko omutaka waako omukulu nga ye Vivi era lyali erinnya lye kyova olaba kyafuuka Kisoko oluvannyuma era olyayinza okugamba nti mukooneko ku mutaka we ow'omu Kikakanya n'ototegeera kumbe okugamba mukooneko awo ku Vivi afunyizaako ku mutaka ow'omu Kikakanya afunyizaako ku mavivi ge oba ku Vivi ono ye mutaka ow'omu Kikakanya gwe boogerako Vivi ebintu bingi bujja kubiyigira wano sijja kubalimba era nze ngenda ne ngamba nti singa sajja oba eno Buganda yandibadde etya kubanga olulimi tebalufaako abantu babeera mu bagala kulaba bya buseegu butambi bwa kiseegu babeera mu biddiikuula ebyo by'okutikitooko bitema amazina babeera simanyanga balabe ebyo simanyanga embwa yalidde mwanyi simanyanga embaata simanya zadde sekoko bye baagala ebyo mbu simanyanga bagoba situlesi nedda bannange situlesi temuzigoba mu bubi mujje muyige mujje wano muyige awali akagga wagwana kasumbyo kakati guno omukutu gwa nsonga nnyo era Obuganda bwonna bwandibadde butuula wano ne bulaba kyaliro kya mmere bakyagalira mu ddiiro ate ffe twandibadde tulina ku mikutu giri egy'amaanyi ennyo egisomesa naye tetuweereddwa mukisa gwegenda TV ze musuubiramu okubasomesa ebintu bino tezisobola sigenda kumenya amannya gaazo naye mwe kati bwe mutulaba wano nze omusajja yaŋŋamba naye munabusiro ng'omanye ebintu bingi abantu b'Emmengo bano tebakulaba oba yali ategeeza ki mwe abantu b'Emmengo bano ddala tebakulaba lwaki tebakuteeka ensi yonna weerabira basebo ne banyabu nze sikolera bantu b'Emmengo nabavaako nze nsomesa abantu bonna tesomesa Baganda bokka waliwo abantu mikwano gya Buganda beetaga n'okuyiga ebintu bino n'okusinga Abaganda abamu abatafaayo kati Oluganda n'Oluganda teruli Mmengo wokka kankiddemu Obuganda n'Oluganda tebiri Mmengo wokka mwe mulowooza nti Mmengo ye Buganda ekyo si kituufu Mmengo Obuganda bulimu gwe gwandaba Obuganda buli mu mutima gwo gwe andaba ekyo kankibasomese bannange okumanyanga Obuganda buli mu ffe ebintu byonna ebizze bibawo nga bigenderera okusuula Buganda biremeddwa abazzenga bakigezaako bonna okusuula Obuganda bazzenga batataganya mmwe be mulowooza nti nno bwe Buganda yensonga lwaki balemereddwa kubanga tebakimanyi kiki kye kitegeeza Obuganda okubaawo Obuganda buli mu bantu buli mu mitima gy'abantu era eno Buganda yaliwo weeri ejja kubeerawo mirembe na mirembe ekyamiina kansiibule n'okusiibula mweraba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.